Akasatiro ate n'obunkenke. His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine wetwogera kati amaze okutuuka ku kitebe kya poliisi era nga mukwano gwange muganda wange nyongera okujjukiza nti President w'eggwanga atuukidde mmanyi ate tazeeka aze wamu ne ttiimu ye. Tusaba Katonda omukulembeze waffe eyalondebwa bannayuganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine omutukuumire omutuwangaalize era na wano ayitewo. Badde balowooza nti banaamuyita munnange tazze ne President abalazeeko nti ajja kujja era atuukidde ddala bulungi mu maanyi amayitirivu. Ate bo abaamuyise munnange batandikiddewo okusattira. Oya nti ye mukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellency wetwogera kati amaze okuba nga atuuka era tweyanzizza nnyo tweyanze nga President ne ttiimu ye yonna ekuwerekeddeko okujja ku kitebe kya poliisi ate okweripotinga n'okubuulira ensonga lwaki basazizzaamu North Countrywide Tour ebadde egenda mu maaso. Byonna tulina okubimanya ate tulina okulwana okulaba nga bino byonna ebikolwa ebyeffutu ebituteekebwako ebyotulemesa okutambula tuuka gye tulaga byonna tubifubbaza ne bifuuka lufumo mu ggwanga lyaffe. Manyi abantu abamu balowooza nti balina otutegeerera, abantu abamu balowooza nti bo bwe batali nti tusobola tutambula nga tugenda mu maaso. Kati katubalumbe tubabuulire amazima. Be respected. This has come as a result of the failure and or neglect by the NOC to either to mutually agree upon the guidance traffic regulation in public order. SCP Reshoke Katuma for Inspector General Police. First, Mr. Kituma. Ebbaluwa eno sigwe ali supposed ogiwandiika. Alina ogiwandiika abeera Inspector General of Police oba Deputy Inspector General of Police. You are just a mere spokesperson. And you are not entitled to sign on behalf of the Inspector General of Police. Kitegeeza ebbaluwa kiro kitwala omunaku mu mateeka tolina wooli mu mateeka ga Uganda kitumwa oli giryansi. Tolina wooteekeddwa dde okusayininga ewantu wonna. Waliwo Inspector General of Police oba Deputy Inspector General of Police yalina n'omuntu omulala asobola okukola ekintu kino ye be bakulembeze abatwala poliisi mabendobendo amanene. So sigwe iwe just olisekama oli microphone kati microphone ndukodde okuwandiika ebbaluwa on behalf of the entire institution of Uganda Police. Nagamba ddagwe musajja gwe wadda mu kifo ky'ennanga naye ekifo ky'ennanga tokisobola enanga ali musajja mulungi nnyo ng'atulimba ne tukkiriza ovaako musajja alimba ensi yonna nga bambalira okabali ku international tutuula netugamba yes werodani enanga kati gwe mu bbaluwa zenna akasoma mu kukyanga mbeera mu struggle eno siraba nko bbaluwa enanga gye yagamba asayininze ku Inspector General of Police ani agirina agindeetere mala okunywa ku mazzi. Njagala olete ebbaluwa emu ng'eyaliko omwogezi wa poliisi ennanga awandiise ebbaluwa n'agisayininga ku Inspector General of Police Fred Enanga teriiwo. Naye kati olw'okuba wa mentality kitumwa lusoke ate nga ajja atamidde naturally he is mutamivu naturally lutumwa kishoke is a drunkard. Lutumwa kishoke naturally is a drunkard. Bw'aba ayogera he looks to be a drunkard. Bw'aba atambula looks to be a drunkard. Awandiise ebbaluwa ng'era ali drunkard kati. Ebbaluwa eno esobola kuwandiikibwa the Inspector General of Police oba his deputy era yalina okuso siggwe muzindaalo. Teriyo bbaluwa yenanga gye lyawandiise. Kyobula bannaye amateeka mu Uganda tulwane nnyo tuleete democracy mu Uganda. Ono Kituma aba yagenze edda baba bamusibidde edda mutoyi nga n'akasomozo twakasudde edda mu nnyanja. Kituma lusuke. There is no way how a police spokesperson can write on behalf of the Inspector General of Police and you send the letter. A spokesperson.
First and foremost in this letter, you said that Noop violated the traffic laws and regulations. But we have the evidence of the video whereby a police vehicle, which was led by, I think, I don't know which ranks, but that gentleman, I think you sent him with the intention of causing commotion and breaking traffic laws. Simagira nkaza chali yabadde mu motoka police. Yatambudde okuva president nanga ali mu kubo wakatakiriza motoka ndada kuyisa na kuvama zivama bega na zidda maaso kuyisa. Video mwagire bulungi nnyo. Kati walabike motoka ya president Kyagulanyi ng'etambulira wakati obe motoka yonna ya convoy ng'etambulira wakati mu kubo breaking traffic laws. Kitumwa Rushoke. You sent a police vehicle which each and every Ugandan witnessed that vehicle intentionally. It was sent to demonstrate what you've written here in this letter. So it was a well-planned move. We have the video evidence. Tuli nobo lahabi walaganti police, motoka police, yabadde mu Uganda besimanyi badde waddalaaki, yatambudde okuva president ngegende blocking motoka ezibe magene zigenda maaso. Police kwennyini mu mwakikoze. Bwe tuba tugenze mateeka kisoke, lusoke oba kisoko oba lusoko oba mawaliwo bino ebisoke, waliwo gana amazike bayita ebisoke. Ani agamanya amazike bayita ebisoke? Ate munna ekikufaanamu. Waliwo gana amazike ge bayita ebisoke. In fact, baba tumamanya nga abantu gabafaananira ddala. Kati waliwo amazike ge bayita ebisoke. Kati wandibanga kituufu erinnya bakugula mu lyezike bayita ebisoke. Mwenna njagala muŋŋambe temwalabeko motoka police bwe tetambulira wakati mu kkubo nga teyisa nga yisa genda kuba tear gas n'okubulookinga. Waliwo emmotoka national platform eyabulookinzeko traffic teriiwo. Si kisoko bamuyita lusoke, waliwo ekizike, waliwo amazike, waliwo ebisoke, waliwo amazike ge bayita ebisoke. Katale kayono gaayo mu kubbyo awo tetugenda kulwawo. Katugendeko wano. Masoke mbajje yeeyo ate tuddeko wano ko katono. Alright. Nyongera bajjukiza nti ku lunaku olwokusatu saasobola kubawa information gyenalina obbawa kanjiba olwaleero then tugendeko ne wane walla. Alright. Nze nga mbasomesa ekigambo kye bayita silent genocide nenkibasomesa ne mukitegeera era kikyagenda mu maaso era nga netwogere nabawulidde essomero eryali likola emirimu gy'okunyuma abaana nga tebafunye lukusa lw'abazadde era waliwo essomero wano eddala liri eyo saidi zemitiyana nabo bagemye abaana b'abantu nga tebawadde lukusa. Ono yabadde Justus head teacher yagambibwa ati good morning dear our beloved parents of Goodwill Baptist School. This is to inform you that I received a team of nurses from Kamukuguzi Health Center immunizing girls from 10 to 14 against cervical cancer. They were immunizing HPV vaccine. I could not allow them before getting consent from the parent. They gave me a deadline of today. I want every parent to advise me on what to do. Thank you very much, parents. See, kati mukulu Dimansita. Mukulu Dimansita, mukulu Justus head teacher. Njagala otegere nti omuzadde bw'akusindikira omwana omuzadde si abategera abazadde abasinga batusomeseza naye nga bo tebaasoma. Bw'omugamba ekigambo cervical cancer tajja kitegeera, omugamba ekigambo HPV tagenda kitegeera. Naye mugambe nti basindise wano abasawo bagenda kugema abaana ku kansa omwa gwa nnabaana ku myaka 10 ku 14 ng'omwana otannazzala mukono mabega kale waba akuzizaayo yali akugambye konti efuna otabanyizibwa mu bitundu byange ebyobukyala ebindeetera okuzaala nti tebiriiwo tomanya kigendulwa kiri. Kati Uganda n'abasomesa mwenna mudiringa ne generation y'abazadde bambi nga tebaasoma naye nga baagala nnyo okusomesa abaana baabwe. Ojjamu ebigambo biwandiise mu Luzungu omuzadde tabimanyi. Tabimanyi. Wabula gwe ng'omuntu asomyeku amanyi obulamu buli mu kintu kino
gamba abazze nti bannange katuyite olukuŋŋaana lw'abazadde mujje mubannyonnyole mmwe kennyini mubannyonnyole abazadde abuuze owaaye HPV ani era akolangaani omuzadde ayimuka agambe nti nze Norman Ganja mbuuza cervical cancer vaccination yakolangaani mubiri gw'omwana wange era kimuyamba ki bamunnyonnyola akkirize oba ajjewo omwana we wabula abazadde abalimu abazadde bawulira abaana tebaasoma n'oluzungu tebalumanyi ng'omuwandikidde ebbaluwa toyisire kuŋŋaana abazadde abaana mulina ekintu kye mutamanyi mu basajja mmwe naddala abasajja bananyini basomero waliwo ekintu ekigenda mu maaso ekyokkendeeza ennamba y'abantu mu Uganda nga kigenderere Gireti akimanyi Atwina akimanyi Ruth Achenga akimanyi gwe singa omwana wo gw'ozadde ng'omusuubiramu abazzukulu bamukuba eddagala n'atazaala ow'obulenzi n'obuwala n'atazaala ogenda kuzzukuza ddi gwe ng'oli akuumya ekimaleeto kyo n'ensaata y'eri awo kati almost abaana abalenzi bafudde ensaata abaana abawala bafudde maleeto ziri awo tezigenda kuzaala ziri awo bakula mubiri bajinji musenga tasobola kuvamu wadde akaana akalema kyemutasobola kufokasinga kulaba baana babandi mugenda batta muggala abaana babandi nabaana muggala abaana babalenzi oba enkwaso nowingire wa unknowingire nga mubaggala nga temukimanyi lwaki tabalinde waka Edmaster nkubuuza lwaki bagenda obuyinza bwonna omuzadde bwakuwa omwana we abakuwadde obuyinza ebitundu 100 ku 100 okuma omwana we kubanga bye mujjuzanga bwe mukola endagaano nti omwana mukuwadde amusomese tembaamu byakumugema oba byakumulisa malagala mubaamu nti omwana wange bwalwala mujjanje omunziize bamumpite naye mmwe kyebagambe kati ekyo nga tukivuddeko nakyo mbadde nkibanyonyera katugenze mu economic genocide buli muntu kwata ekitabo olize ebintu bino wammanga osanga munaddamu amagezi kyetuyita economic genocide okutta ebyenfuna kagenderere ng'omukadde akogga eri bannayuganda naye nga kino bakikola mu Buganda wokka. Listen very carefully. Yoseriti bahabulwa ono kennyini gwe mbanyonnyolako kansooke mukuzanyire wano omuwulire bulungi nnyo omuggwe ennyalwe sooka owulire wano bulungi nnyo. This paper on the 22nd of May 2022, it said in quotes, coffee deal stinks. That's what they were saying. Nti entegeka zetulina kumwanyi ziwunya, but key culprit will not be punished. Key culprit is myself. I am here. I am abundant here. Let me say Anampatako. I am the promoter of the tea, of the coffee value addition. Yo, kamukwongere wano otegere bulungi nnyo. You remember transport? Passenger transport. We never intervened. We allowed the UTC to die. UTC to die, People's Bus of Jinja to die. Now, what is the... Akogambye atya? We allowed UTC to die. People's Transport Company Jinja, we let that company to die. Yo katugenze mu economic genocide. Nkutumiddeko mukwano gwe bayita Shama ku TikTok abasomesa foreign policy. Abasinga obungi mugoberere omwami omuyita Shama abeera ku TikTok okwo asomesa abantu foreign policy. Mujja mugobera mujja mutegeera. Mugane kutumiddeko Shama Uganda asomesa abantu foreign policy. Katugenze mu economic genocide yerwa. Yoseriti bahabulwa tabaisura ne ekibiina kya National Buzz Movement. Enkola yabwe y'okusuula ebyensuulagana okutta ebyensuulagana buli muntu afe babikola nga bakimanyi bulungi nnyo nga enkola ne bagiyita economic genocide nga ereereddwa mu Buganda ng'era eri ku Baganda bennyini. Yagikola atya? 1. Yasooka natta kye tuyita ekyokusoma n'akitta, education system n'agitta. Natta
ebyokulima n'abitta mu Buganda najja n'akuttira ebyobulunzi n'abitta wano ebyobulunzi kati biri mu Bachina n'Abayindi nga n'ennuuni gye walyanga n'owunya empuuta ku ssomero wiiki namba wallahi olya gwe bayita fire mummanyi kati kambanyonyera ekintu mbate mukimanyi omugenzi fire erinnya fire lyavaawa twalina omuyimbi kafulu era ayinza obutaddizibwawo omwami bamuyitanga Fire Lutaaya yabeeranga mu ggwanga lya Sweden ng'era munnaffe Maddox Sematimba Semanda Fire ono wadde yafa ennyimba ze buli lwe tuwera ennaku z'omwezi lumu Desemba bakuba ennyimba ze za Christmas mpaka kuwulira bubi era wawulira ennyimba za Christmas nga zitandise ngeza Fire zivuga abamu tunyiiga nga tetwagala tubulira nti ba Christmas gyeri kubanga tuba tuyingiridde akaseera akukutusaba ssente ne tutwakala ng'embaata ebuuka omwala kati omugenzi ono Fire Lutaaya bamu ku bannayuganda abatono nnyo abaasooka okufuna obulwadde bwa siriimu oli konko kakongoliro yasooka ng'amanyula n'enviiri ng'akutwala ebitundu by'ekyamuli supa yali kakongoliro kati Fire ono yava mu buntu n'akogga n'asigalako magumba gokka amaaso ne gavayo ne gaddaano kumpi kati ekyo ekyamuggyako omubiri gwe ne kimulaga amagumba ne kimufuula nti ennyama eweddeko bamufudde Fire kati bano Abachina Museveni bw'agamba okugaba ennyanja Abachina nga batwala ennuuni nga batwala ne kyetuyita emiwula gyonna kati ne basigaza nga batulekedde omutwe n'amagumba gano kyetuyita skeleton kyekyakituumya Fire muze mutegedde bulungi mukitegedde bulungi lwaki bakituuma Fire naye ate weerabe gyena emiwula egimu egiri ku kyennyanja bagiyita fish fillet ekyaluzungu emiwula egyo bagiyita fish fillet amanyi okulya mu restaurant ku self service ku breakfast wane ku lunch ezo fish fillet emiwula gy'ebyennyanja gy'emiwanvu gye basiika ne bagiteekako amagi n'ebintu ntu ebyo n'ogirya nga gyo baziyita fish fillet kati ekigambo kinga ekikwatagana naye nga kino ekya Fire kyavira ddala mugenzi Fire Bongo Lutaaya olw'okuba nti yali aweddeko omubiri nga magumba galabise kati kibayita fillet kati bw'olya fish fillet ate kikubuzaabuza n'ekyenkugambe fish fillet kirala nnyo gy'emiwula gye bawoola ku kyennyanja oba engege oba empuuta ne bala ne kugisalaasala nga mu bupiiso buwanvuwanvu buli babutunda mu restaurant bayita fish fillet bagijja ku ngege ne ku mpuuta ne ku bintu ebyo mukitegedde bulungi nnyo alright kati eno sekita n'agitta bannayuganda banange okulya nga fish fillet ne batandika okulya Fire ono bamuvuga okuva eyo gye bambi bakamuyingiza ebyalo nga ajja akyumako n'enswera bannayuganda nga balya ekonomi n'agitta ne tugenda mu by'obusuubuzi kye tuyita trade eno ebitundu 80 bibadde biddukanyizibwa abasajja Baganda awakana jangu njako kuba oluyo yike Windows ate sizza Windows enguvu ebyobusuubuzi trade mu Uganda ebadde biddukanyizibwa Baganda ebitundu 80 awakana njako kuba engolo yike Windows ate sinda Windows update trade n'amutta ne tujja mu transport amweyogeredde yatta UTC natta simanyi Uganda Post Transport Company azitta eyo nabanga economy y'Abaganda agijjeewo kati kiyakola ekirala kiri luddawa mu economic genocide yaddira bannayuganda bannakabala bonna ba industrialists oba industrialist abaali basajja bakafulu mu kutandikawo amakolero bonna amakolero ganaagenda nga agateekako emisolo n'okubaavuwaza n'amataka n'agatwala factory n'azijjawo ompulira bulungi nnyo kati bw'amala ozijjawo abo n'abateekaawo kati waliwo mu luzungu kye tuyita factors of production emisingi okuyimirirwa okufulumya ekintu kyonna ekikolebwa mu mafactory factors of production zano kinyonyodde bulungi nnyo emisingi oba emitendera egiyitibwamu okufulumya ekintu kyonna ekikolebwa either mu makolero oba ekintu kyonna ng'oyagala kufulumya ekintu kyonna kuba production kwe kufulumya kati factors ezikola ezetuga nti factors of production Museveni yazikwatamu n'azinyiga n'azijjawo ze ziruwa factors of production mulimu ettaka mulimu abakozi kye tuyita labor mulimu ne capital z'ensimbi ezitandika okukola emirimu oba capital z'ensimbi z'otandika okukozesa ekintu kyonna kati oli ajagantira ettaka ate libeera bitya no omuntu yenna agenda okukola ekkolero oba agenda okutandika ekintu kyonna weetaaga ettaka eyemu ku factor of production
kati Museveni ya making sure ettaka lino asooka n'aliwamba bw'amala oddiwamba n'alireetamu enkaana between ba landlords ne ba tenants bananyini bibanja kati bw'awamba ettaka eryalisigaddewo n'alireetamu enkaana mu enkaana zino omuntu nga obadde ogenda kukola katugambe ka small scale factory by industry oba ozimbyeko ennyumba z'abapangisa ne bajja ne bagamba nti ettaka wozimbye siriryo kitegeeza investment sente z'otadde ku ttaka eryo bagenda kujja obuyumba babusendewo kitegeeza there is no stable economically toli stable oba ontegedde kati ng'abantu basenze mu lutobazi bagenze basende eno wawayola kati abantu abo economically tebali stable due to the problem of land ndoza mukitegedde bulungi nnyo nti fact esooka ya ttaka yamanya nti ettaka kya bugagga n'ateekawo obubbi bw'ettaka n'okunyakula ettaka n'aba nga teri muntu yenna asubira kukola kintu kyonna nga ettaka lino alina ku bwe alina bakyankana teri muntu ng'osobola olina kyogenda okukola ng'ettaka liriko ebizibu noba ng'osobola okukola tolina kyosobola kukola awo tuvuddewo tugenze ku kye tuyita leba mwenna mukimanyi bulungi nnyo ze services ziweerezebwa abantu basekinoomu ze services baweereza eri amakampuni oba obukozi abetuyita abakozi ye kennyini yatunda kampuni zonna gavumenti ezayitako ze zaali zirese ezaali zikozesa abakozi bannayuganda ng'omukozi akola mu kampuni yoli ya gavumenti ofuna ssente ezizonga omuntu ez'omusaala gavumenti nejjako omusolo gwayo gavumenti nekuterako mu kampuni nekuterako ensimbi nawe bakujjako ezo ne bakuterekera mu NSSF kati sente gavumenti zekujjako ez'omusolo zigiyamba okunoonya sente endala eziteekawo mirimu emirala sente ziri ezibakusalako ne kampuni zekuterako zibateeka mu NSSF nti bw'okolera kampuni eyo emyaka 30 n'okaddwa ku myaka 6 sente zikuyamba ozijjayo n'ozikozesa mu bukadde kati wano yasooka n'atta kampuni zonna n'azijjawo abantu ne baluzinga emirimu kati kye yakola ekyamagezi ennyo kwe kutandika ate okuexportinga leba baganda baffe aba security bakadaama ne bafuluma eggwanga ne bagenda tuba tulina ki kitegeeza factor ey'okubiri ya leba teriiwo eyo naye yafa n'eriwo essaawa zino eri unemployed tebalina mirimu bayaggayaga osanga omwana alina diguli engato kiro gye yamugulira nga bagenda omutikkira agikoleddemu application 1600 tannafuna mulimu eweddeko soole azadde n'akaana kali ku lujja kakobera jjajja wako enduulu kati byebyo nno tugenze ku capital efacto yokusatu esembayo capital z'ensimbi ezitandika business oba kye tuyita cash ekisookera ddala cash oba capital in terms of cash sente za Uganda zanaabuka za losing value zitya saagala webuzebuze ng'afukaana aba kyenjogerako okimanyi odde kyogera mu luzungu sente za Uganda zanaabuka za losing value zitya nazzikuno ngenda bwe ekyokulabeka ekiro nti walyanga ekikomanda eky'olukumi nga kiriko n'eggi kati okufuna ekikomanda ekiriko eggi kikwetagisa either gumu kitundu oba kwegi kwebiri kitegeeza se za losing value tezikyana value kati ne mu capital abasinga obungi balina ssente ne zinaabuuka ne zifiira awo ezaasigalawo ne zikola bino wammanga byengendo buyongerezaako bw'ogezaako nnyo weewalirize ofune capital ono olina mujja either mu banka ye nanyini banks zino olina mujja mbambanirenda ani nanyini bambanirenda ye Museveni era ero gy'ogudde bw'omala oggwayo banka okuwa ssente zino waliwo akakodyo ke babatega keekaluwa bw'ogenda okubeeramu ssente mu banka olina okutwala kye tuyita security oba omusingo kati akakodyo akasinga oba obulukwa akano wano bw'ogenda mu banka okusaba omusingo nti njagala miliyoni 15 miliyoni 20 nga bagamba musingo kigwoleeta banka bw'oleeta tosobola kuleeta musingo nga guli equivalent ku ssente z'osabye no baagala omusingo nga guli more valuable than the loan you ask for oba mukitegedde bw'ogenda mu banka okola miliyoni 3 ne bakusaba omusingo
bw'obaleetera omusingo nga guli mu ssente zennyini ekintu kyolese nga kiri kyenkanakana essere z'obasabye tebajja kikkiriza baagala ekintu nga kisukka mu ssente z'obasabye katugambe oyagala miliyoni 3 oyina eka y'ettaka ekabuusu kati nobagamba nti na eka y'ettaka naye erimu ebyapa bibiri nti naye nsooka obbawako ekyapa kimwe basindika saveya n'agenda n'agamba nti ekyapa kiri kyendabyeko nti kiri onayagala miliyoni naye bwe tukivaluwinga location ewe kiri tekijja mu bukadde 3 atuwa ebyapa bibiri byombi olw'okuba nti obeera ne pressure yagala ssente value alinganga makanika value ne bannabyabufuzi tebaawukana value bank ajja kujja ekintu kye kyakawumbi agambe banka tekintu ekiri wathi kawumbi kiri mu bukadde 5 kati gwe olw'okuba nti oli iganyo yagala ssente naawe okkirize kati yo banka ngegende kuwa miliyoni 3 naye ng'ekyapa ky'otutteyo kya bukadde 10 kati bamala okuwa zino essente obukadde 3 ng'otaddeyo security yo eri worth miliyoni 10 bamakinga sure obukwakkulizo bwe batadde ku looni eyo mu ngeri obwemwenda bugenda kulemerera bo bajje batwale ekyobugagga kyo lwaki ogenda okusaba
miliyoni 3 eza loan ngokuva ku LC1 okutuuka ku loan officer mu bank ku miliyoni eza 3 almost ngo spendizeko miliyoni 3 miliyoni 3 ngozikozesezza gende wa chairman LC1 simanye kufuna rekomenda ne loan officer ganti bali ba survey abagenzo ku survey ba valuers loan officer ne ganti watampana nga tengenda kuyisiza mukatogero kulanga miliyoni 3 zije kuki ku loan usigaza miliyoni 2 zeba kwasa already otandikira mu deficit otandikira mu banja lyo ino okujuza 0 miliyoni 3 obafuwa ne mindi sijja kulimba sana kusala kigambo simwe banka zifuwe mindi chemba manira bafuwe mindi ne banka simanyo wefuwe mindi I'm not sure about that ne wamanira bafuwe mindi category wasa miliyoni 3 ne already miliyoni 3 was spent mu process eri otandikidde muki mu band already waliko miliyoni 3 zowadde wali okufuna loan yenu kati already oyina okusooka okunoonya sente zigenda okujjuza sente zino ate nga bw'onoonya sente z'ogenda okusayinika kati ekizibu ekiri wano duration eba kye tuyita loan period gye bakuwadde mu Uganda suuda yanga loan esukka myaka 3 ku 5 suuda yanga loan esukka myezi etandikira myezi 3 6 ku mwaka ku myaka 3 kati ogendo koesa sente zino ziteka mu business nga zifirayo nga chovola abateka ko wali property for sale land for sale ni bagafe twagala miliyoni 8 kubanga wale bamazofuna sente bagala kati ono capital ngoyise mu bank ngoyagala capital interest rate eri ku loan eri waggulu nnyo bwe tugenda bamanerenda wano nga nkuziza wansi bamanerenda mpaka myu nkuwente abo mbamanyi bulungi nnyo bano bo endagano zaabwe otunze ne bogeno musasula nga gwe ne Jesus wali lwono musasula ngo zene Jesus ajja kessimu ni waita na kubiri na kugamba waskipinze payment day ngebintu abitwala kitegeeza nti kati factors zino zonna abazise Chichi ekiba kigenda ogenda maaso kitegeeza nti tolina kyogenda kukola mu Uganda kigenda kubeerawo ekituyita economic genocide kimutamanyi nga kigenda maaso kivira ddala ku LC1 mpaka ku national level kyovuna nti abagaga basinga obungi babeera ku pressure naafu bye tebabitwala ne bivuza ffena kiba tuta ebintu kubanga bye bibaddewo awo nawo tuvuddewo Chenzo banyo cha economic genocide kyesabanyula kuna proxy mukitegedde bulungi nnyo kiki ekireta ebintu byonna ekireta ebintu byonna kubanga ekintu kiteeketeeke okuba nti bagenda kikola nga balina kikola okubavuwaza mu Buganda awo tuvudde dakika ziri mmeka 3 kitundu
ndabye mugoberera nnyo Niyonzimana sala ze yasabye n'ebigambo byayogera n'abanyonyodde ku Lwokusatu naye ate nenfuna version endala omanyi tufuna versions nyingi according to reliable sources. 1 bodda ye mabega n'ogoberera video za Niyonzimana zazaakola n'otandika ozigatta emu ku emu. Ndi wano bategeeza temuddamu kuyita Niyonzimana mu pastor. Is a well-established state agent who camouflages as a pastor. Bujingo temuddamu muyita musumba. Bujingo is state agent. Wabula ali mu kifaananyi ky'obusumba. Amanyi buli kikolwa kyonna eky'obubbi, eky'obufere, eky'obutemu ekigenda mu maaso mu Uganda ne mu ggwanga lya Congo. Mbasaba n'okuva temuddamu kumuyita musumba. Is a fully Bujingo is a fully established state agent who camouflages as a pastor. He knows each and everything which takes place in the country, including the economic sabotages, including the assassinations, including the blackmail and propaganda against government critics or opposition. Temuddamu kuyita musajja nti musumba. A state agent amanyikiddwa gomba temwagala muyita state agent. Amanyi ebikolobero byonna ebyokwonoona ebyenfuna mu ggwanga, ebyokutemula abantu, ebyokulumba abantu bonna abavuganya gavumenti n'abalumba nga bamulagidde akikole kubanga akimanyi ng'akikola mu Uganda wepone bweri w'eggwanga. Muza mukitegedde. Oyo si musumba. Lwaki si musumba? Dayotandikolo yatandika okukyusa ogatte akatambi kamu. Lwaki? Bayibuli sisobola gisoma wadde n'egituuka wakati n'engiddunjula, naye sirinaamu nnyiririza empulira zikolima ziragira muntu afe nga suulirangamu Bayibuli gye bawandiika mu linnya Kyagulanyi oba National Unity Platform sigiwulirangako. N'ebbaluwa zonna ezaawandiikibwa mu Bayibuli mulimu abakoliiso, mulimu ab'Ebobulaniya, siwulirangamu bbaluwa gye bawandiika nga erimu Kyagulanyi National Platform. Wano waliwo Bayibuli gy'olina nga mulimu essuula oba ebbaluwa gye bawandiikira National Platform oba Robert Kyagulanyi Center mu Bayibuli. Teriimu. Kitegeeza kyenkugambye kitwale kituufu. Ono state agent ababuzaabuza. Ddayo otandika okugatta obutambi bwe kamu ku kamu. Ojja kutegeera kyenkugambye. Lwaki? Yayokya Bayibuli. Tewali yamuvunaano wadde omukonda eminga. Bagezaako muwabirawo ne bigaana. Wabula ng'abaaka bano bwe beerabira ne bayiwa entungo oba ne beeyokya, abaaka bano bamala ne beeyiwa amanda mu mbogo ne boogera ebyama. Bwe yatta Richard Gama abyogera, bwe yasindiga bwe yafiiridde mu kanisa eyagenda nti Saddaaka n'abyogera. Gomanyi nti omusajja yatandise okwogera ku nfa ya Kanso wa Mary ng'amulireetinga nti yali amuleetako embwa ali ludda wa ye waali. Najja n'ayogera ku nfa ya Father Likoda nga bonna abantu abattibwa butwa naga baali bamwepankako. Kyenkugambye ono state agent amanyi assassination plot zonna kati awo katuvuddeko. Bujingo okulumba president n'okutandika okwogera essaala abaana baffe babatte bagwe ku accident bafire mu buliri akimanyi.
mission y'okutta Kyagulanyi agimanya 100%. Ddayo owulirize lwe yatandise okwogera ku Kyagulanyi ogatte video ku video ojja kukomeekeza ku gyasembi y'okukola ogatte video zirivaasi ojja tegeera nti omusajja amanyi mission y'okutta Kyagulanyi ze Sarah zasoma maye mulwawo ogatta video mmwe. Mulwawo gatta video just alinze bulinze batte Kyagulanyi embuzi za NRM n'endiga zibaga nti omusajja asobola okwogera ebigambo nebituukira ne bijja ne bibeerawo kyekiri obega w'ekyo temwate mutegedde. Komenti nga zisirise esimu zibavudde mu ngalo. Esimu zibavudde mu ngalo namusiise mwenna mutidde mutandise okugatta dot ku dot. Ffe bano nasoma abaaka bano n'ensoma Yoseeri ne system ye yonna na buli kimu akikola. Nze namusoma bwenti mutundako obutunuzi bwenti n'akabano kaabwe konna nkasoma busomi bwenti. Mwenna kati buli omu asajalaga wait a minute. Kyembadde temumanyi ebintu byali mu kusoma byonna akimanyi bulungi nnyo mission weeri bazituulamu era nga y'omu ku ba collaborators. Bino byonna byasomesa abaana basigale bamulekwa biki. Sooka mubuuze ani asigala nga mulekwa Bugingo yali avudde public n'aga nti nomulabe wange. Njagala ombuulireyo diri wabulidde endiga zaayo zindiga ze ekigambo ekikwatagana mu Bayibuli nga talumbe Kyagulanyi full swing ne Sarah zaakola ez'obusagwa zonna. Kino bakiyita premeditated statements zajja mu psychology wa Bayibuli n'engezo bazita hate speeches nga mwe abasiru bajja kubaga nti omusajja kaayogera ne ka prophesizinga nti abale bako bagenda kufa nesoko obuuze Kyagulanyi mulabi wa Bugingo tebuliiwo. He knows the mission dayoga dot ko dot ojja funa ekituufu kyenkugamba. Mwebase nnyo otulo mwebase nnyo tutamusobola kutegeera bintu bino ne mujja bitegeera mpola ku kifuba nga Catholic Church bwegenda etegeera nti erinamu emisege egy'abasista nga bambega erinamu emisege egy'ababrother bambega egy'abafather nga bambega balina n'emmundu babega mujja bitegeera kyobula baganize sikta kibenga sita kikene nyandusu njogera n'ompola n'ensirika bwe n'endaaza n'embalinda. Bulijjo tubagamba waliwo silent genocide era nga ateeketeeke abasajja bano batambula n'amajambiya n'emmundu mwakirabiddeko ono waakabano bamusanze n'ejjambiya mpya ekyaliko n'akapapula. Jambiya yani jambiya oganda wakijawa Yabi kwa sababu wangenza mchana. Wangenza mchana nesigara na moto. Tora mkatena chi yako za kuja. Atena omugo. Atena kweza we jambia. Jambia wajijao kwata jambia. Jambia wajijao. Jambia najigana na mchana. Wala stick ya ziba ni stick ya. Muwe stick ya. Gwese bwana muluji. Yakukubagwe. Those are exhibits.
Jambia ya chisi sebo wajenda na ngoje wajijawa wachi wajire kama mchalo empinguzani ndeni yake yani ya fanda ema akolera wa ulirisa akolera mukono alikuranga chi kayembe mukono saidi kayembe alikuranga chi mainda sa ya ema yani ya kusini koko ema yani atisira motoka ema berenga Jesu abera berenga Jesu baki asigala motoka yo mujja kuletera abasirikale bezibu